bw'oba oyagala patenaawo abeere mwesigwa, omwami we abeere mwesigwa, mukyala we abeere mwesigwa, gwe oba osiga ensigo. Kiwandiike. Oyagala mukyala we abeere mwesigwa, siga ensigo. Oyagala omwami wo abeere mwesigwa, siga ensigo. Abamu bangeri ayagala ayende agimaleko naye owe tebamukwatangako. Omuntu kyasiga kyakungula. Bw'obanga okomawo ng'obadde mu kwewulunta era naawe bwodda kimanye nti ky'obadde osiga kijja kutuuka ekiseera kitandike kikule, kibale ebibala. Nga naawe bw'olowooza nti oli mugezi, sitaani bw'amala okuwa amagezi ag'okwekweka ng'oyenda ng'agenda agawa n'oli. Muli kitegeera mukebera DNA. Wangi sitaani bw'akuwa amagezi ag'okwekweka mu bwenzi, tolowooza nti gwe okolaganye naye wekka. Ne gwe wawasa oba gwe wafumbirwa naye era agenda n'amugamba ye tebasobola kukulaba. Kyova aba buli gwe bakwata era annyonnyola yamutuma yali sitaani. Nsonyiwa sitaani ye yankema. Gw'obeerawo okukemebwa sitaani musiru gwe. Kaakati kino ndoza kankyesigalize nenza kankyogere mukama. Omuntu akemebwa sitaani kiba kirungi omusonyiwa, naye sitaani nga tafudde bakyayina enkolagana. Tewali akiwulidde eyo kibale kyaffe kyaka. Naye mukama waffe yatugamba tusonyiwe. Osonyiwa naye omubuuza ni mukwano gwona atera okukozesa akukema akutuma yafudde bw'aba akyaliyo kati nkwesiga entya. Olidde abamutuusa ogula ekufulu ogenda ekatwe n'obajja ekintu ekijyawo baweredingi n'osibako simuluzo n'okisigaza eno n'omugamba nkusonye n'etambula n'ekintu ekyo. Kale kubira mukama engalo ez'amaanyi.